Bobby Wine bali bamuuza interview kwa Aliet Sikati ne kwa Ronald Mayinja bali kubashibaga kato yagamba basana chance good na gamba him Bobby Wine kenyini is a product of 1,000 chances ejino choga kali chogoja kaiso mesa kaenda kwenda mukatoko bangalo kwa gairi asukeda kasoka kubuli kine ekintu ogenda kumpukula manyimpu kukaguguka nze ndi wakwatirira mpuliza bulungi Bobby Wine nalaga Aliet Sikati nalaga ne Ronald Mayinja n'abagamba nze Bobby Wine am a product of 1,000 chances nti akola ensobi mu bulamu bonna kadima omuntu wina watamanya nti osobola okukola ensobi bwotomanya ensobi kyo bamumba tutu ope bana Uganda tusasira Bobby Wine bana abana barona di Mayinja baba Bobby Wine ng'omuyimbi tebamayinti yabasukka Bobby Wine mu musasire ti Bobby Wine abakubirozo byogenda ku meeting aba Biden ku meeting abantu bajjako mu 7 bamuteka mu butalotalo mwayogere n'abavumi ono genda nenga bagamba lwaki Bobby Wine tuyogera ko n'abavuma abantu omusajja katono nnyo kadi mawuliza omusajja ali mu nsonga za ggwanga ali mu nsonga za kununulansi ate ne mu butalo tikayero akyovuma Bajjo bana omwana mwe ku kitiibwa mwabanyama Bobby Wine is an international icon nakibagambye jjo nti ebizibu byalina bingi bisuka level Mayinja kwa mulabya katonda ndi Mayinja alina ekizibu akyalowooza Bobby Wine ng'omuyimbi bana Uganda mwe namba gamba kyagula ntakyali muyimbi kyagali mu mutwale nga African Leading Opposition Leader waji nti bwa African Leading Opposition Leader Julius Malema ngana wa wana ye Julius Malema yali ayogera ku Bobby Wine ngomanya ifamu wane waka Bobby Wine ya wangulu obulu Malema iba amukuba era Malema ate nakiriza Malema yakiriza ati bamuwangude ne Bobby Wine takiriza ne press conference za Julius Malema yogera ku Bobby Wine bwava mu Uganda n'afuluma n'agenda mu nsi bamwego mati faba na Uganda tuli bawumba tutu tetumanyiko isa product za fe bulungi kati yomwana kyagula nke katika mina akabakwatiridde mukatadde mu embozi baida okomparinga Bobby Wine ne Mayinja na Aliet Sikati that is an insult kadima ekyo kibito kidanga muna kwogera ku radio mbwali Aliet Sikati yagambye simanyi na Mayinja yagambye that is an insult Bobby Wine mutwale ku level ya President Museveni Bobby Wine omuntu ayina okuddamu ayina kuddamu President Museveni ayina kuddamu Raila Odinga ayina kuddamu Ruto ayina kuddamu bakulembeza bali ku same level kakati bali Mayinja wagoyinga longo balowooza nti beekana ne Bobby Wine gwe balabako omuyimbi eyo syndrome ya Bebecool nti Bebecool ayina syndromism ya Bobby Wine nti yakyalaba Bobby Wine oli gwe yatandika naye Firebase kadi mu family mwenda mweka n'obugagga nedda kakati muganda wo mukuru wajja mu kika sibwa singa okuliza okusinga gwe kadima ayina ku sente kati njagala mumanyi mwena bana Uganda babuliza nti gundi kayenje gakuwa buddo yogere nti njagala mwena bana Uganda babuliza BTFM nti kyagulanye mwana omugagga eyagaggawala mu kika kya Uganda eyagaggawala mu kika kya Bebecool eyagaggawala mu kika kya Mayinja eyagaggawala mu kika kya Aliet nti wagenda mu kika Chaya dia tikidwaho tokubandura kayi amuli abuche kugamba tuli mubara ndachika zo zilinge ziwedde ngedeke wa kaiso kumaliza wisdom banange amanyira leka babuli buli muntu amanyira kyagula msirevo yo bajale sechi jawo wade bajale sechi so embarrassing banange embarrassing zo banan ole sense banange so embarrassing bajale sense Bobby Wine ye mwana omugagga mu family ya Bebecool Bebecool takiriza ati Bobby Wine mu kika kya Bebecool yalagira ne bikola Bebecool ayina kujja kusikusima atana na malalo abantu mu kika basima bafumba mmere kulumbe Bebecool ayina kufumba mmere kulumbe akabula Bobby Wine buuji ata mu muwafuka midde ekigala mukirize mwe nabawuliza Bajjo owe maya kadi mambala size katika zimwe tugoba kadi matugoba kaye embe Bajjo olele Nkusinga kadi matugoba dekera okube nalwaji sikubandulu nze ndimo olusoga gwe tusanyuka ennyo abasoga tukuba ku kalulu gwe tawulidde ebigambo Bajjo byayogedde nti mwoyo mutukuva mubaddeko sebo yogera kadima ye kaze nga nkube lwade manyoba olw'ekintu etuddeyo katumale ayisebo zakaja n'abantu negwe wandizemu kaliko ogambye Bobby Wine mpulidde gwe towulidde Bajjo byayogedde nti abaddeko omwoyo mutukuvu agamba ki nange Bajjo Yes, Bobby Wine mukulembedde waffe.
naye yogere mangu oyo alimba tukira ku nsonga kyendegeza kukugamba Mr. Bajjo okuwende katumufule omukulembeze waffe yes buli omu akiikiriza naye waliko omukulembeze waffe ffe ng'abantu ebigambo bitukozesa ate bivuula omukulembeze waffe nga bimuvuula ng'ani abikozesa tuli bagoberezi n'ebigambo ebitukuvu ate kati bigambo kyo byogamba ebivuula ate tukira ku nsonga mu starastars abantu ebigambo bibakozesa baani bali buli obwana oba buvuma baani sebo bera director straight baani abo abamuvuula sikutegedde kyotegeeza nga baani balimba bana bali nga baani sebo nga baani bera ate kati sibwe kagenda okugesa genda kujja kubanga bitodi straight mbadde nkuwadde omukisa abantu bangi abakubawa n'essimu ankolere nakuze Bajjo ogambye nti Bobi Wine ye mugagga mu kika ky'aba Bebecool mu kika mu bigambo nga ki ati nkubuuza bigambo nga ki ssebo anti nkugambye bigambo nga ki byotayogera ayoso omuggyeko avulungula nabyayogera sibitegeera wamatukira ku nsonga wagisema kandi naye webale kubeerako ate si buli muvumi nakino kanakikunyonyole si buli muntu avuma nti abawa Bobi Wine naye nyali mwe asobola okukozesa obunaavuma avumaganye Bobi Wine basobola okwefuula abavumi nga bagala brandi nga nupu ng'abavumi naye njagala mbasomeseemu kanti Bobi Wine takyali levo z'abo baana Bobi Wine mwe ku respect nabagamba ekintu ekyanvumya Bebecool wano nabagamba Bobi tuleme okumubalanga omuyimbi kati Bobi nebeefuula nti Bobi Wine yavuma kapeko Freedom Media ayogereko kati natakubulangu Freedom Media ayogereko aludde okwogerako kale sebo Freedom ng'obuze Freedom nkutumiddeko kayawuna akutumiddeko Freedom Media tujja tunywemu kakyali Freedom Media nkutumiddeko oli wakabi bale mugobere page ya Freedom Media okozesa page ki ku Facebook eno yennyini era linnya lye limu lyeryo kandi sebo tukira ku nsonga tunatebukabudde banatero tuzaayo abavuma sekyenkulu Museveni yakozesamu abikinki bankeberemuko n'abantu abalala babawamba kakwenza bamusalaasala omugongo ebyo tebisinga kuvuma twagalayo n'abasobola okupama obupame nga musobola okugenda ewa Nabbanja azuuke ku macanga olujja lwe lujjuddemu emiwumbo gya bbi oyo omwana bannange Mahati Gandhi bwe yakola yali strategy ya Mahati Gandhi yali nnungi nnyo Gandhi wa India bannange ndowooza tujja kukola tuti mwana gwa Freedom Media bakuwa ekindazi tujja kukeera n'omutupame mu kibuga Kampala okitegedde bekwasa kuvuma bo baagala Freedom baagala ffe tube n'empisa nga bo tebalina mpisa batunyigirize tusirike negwe weekend eno enkolere tugenda kukolayo kampeni y'okupamira Kampala tugenda kukolayo kampeni kati mali decent wokuba endulu nakola bwate tugenda kukeerako lumu ku makya tupamire Freedom ogenze tugenda kukeera ku makya tupamire ekibuga Kampala okimanyi ate Freedom kye tugenda okukeera tugenda kukeera tupamire street tusalawo nti eno weekend tugenda kupamira street ya Museveni tupamire street ya Parliament mwana lese akiki yangu
Bwana Bajjo mjabale ko sebo. Kale akike aboli. Babuza batya mu lutolo. Aboli oliota. Kale tukira ku nsonga tudde ku radio. Kaka sebo. Kale twala gwe. Twala gwe malize story ya Ronald Mayinja, kutuva ku Ronald Mayinja tujja kuki? Tuli bampisa kati. Tusobola obutadda ku bebe. Kubanga bebe gwe njagala tusembye. Tojja tusembye tugenda wa lutalo. Ebintu byali ediskate. Ate butugenda mu lutalo bye bijjo sembayo. Genda maska bakula bajjo. Miri wa fifi yogera. Ko omwaka ogujja tugenda Freedom akomyewo tugenda kupamira ekibuga Kampala Street. Kale mama tukira ku nsonga kaye ulizo mukyalo. Tugenda kipamira kiro. Tuliziganye bana. Tuli mu bulumi obw'amaanyi. Kituufu. Oya bulumi bw'abantu kaye. Kati kaye ne strategy yali tagimubuulire gye yoga tukole. Tugenda kukola bwetu timulindeeko. Tugenda nga kera ku makya tugambe nti katugenda kupamira street ya Wilson Road. Tugenda kupamira street ya Parliament mulindeeko. Tugenda kudda kati kuteeke ya Gandhi kubapamira. Gwe watu sobodde kujja kusitamawo. Tugenda gapamanga mu kaveera tugakanyugewo. Nze nkubuli tugenda kujja nze kadima tugenda kudira mu Buveera ng'olya kika kiina omuzungu waakyo. Buli kika. Era mwababeera ne baganda bammwe ne mubaloga. Nologa muganda wonti afunye sente oboliko ekikyamu. Kubanga osolo muloga n'afa ne wataddawo oyo muganda ogwose. Buli kika waliwo omuzungu waakyo. Ne wabata kuwa sente naye nga mufiirwa yasinga sonda oye muzungu wammwe either mumusabira mumukwata bulungi kati abawumba tutu abebika muloga abagagga bamwe ne bafa ahe ne mugenda ne muzungira mbika ebirala. That was a good statement. Now nzize ku ky'omukulu Ronald Mayinja edda nasabako owesibwa Katikkiro wa Buganda ne muganga Katikkiro singa gwagende Bulaaya otufunira ye ekyuma nga kikebera dyeni ene kigamba nti Bajjo no muganda manyi abasambi b'omupiira kati naku zino Abafrika ne wobo olimba emyaka bakoleyo ekyuma nga bakiteeka ku magumbago ne bategera emyaka gyo. Katikkiro wa Buganda singa otuyamba n'otukolerayo ekyuma mu bazungu ng'abantu abamu kubanga abantu abamu bayina amannya naye nga bye boogera si be bali Abaganda bannansangwa kubanga Obuganda is not biology. Tobwetuma bwetumi Obuganda bulabikira ne mu njogerayo ne mu bikolwa kyobola kadima fa abakulidde wano osobola okuba ng'oli ekikajjo ne bagamba Abaganda tebakola batyo oyogedde nga atali Muganda ebigambo bye biwulira feri ewaffe tebiriyo teriyo kyasobola kugamba era nyina kyenzimba teriyo kye bayita njagala bagamba sigana nko waffe isingiro bambalala nempulira nga bagamba nti oyogedde nga atali Munyankole osegera kati mu Buganda wano wokolera ekintu oba noyogera ekintu kulumbe ne bagamba nti Omuganda tayogera bwati. Twasazeewo okozesa ku Luzungu leero. Can I ask you a question? Banna oluzungu buuza taata. Oyagala feva ya Museveni? Sijagala. Lwaki Mayinja bwavaayo n'agatayagala feva ya Bobi Wine mu Mulungu? Anti kati kino kyenzija kotofaayo kino kyenzija Museveni takyalina feva. Ninako kati nkunyonyolanga na lwaki bw'ovaayo n'ogatayagala feva ya Museveni? Mayinja bwavaayo n'agatayagala feva ya Kyagulanyi. Omulabango kati nkunyonyolanga nabbi nze akulidde mu church wuliriza kano no gwe nze nyina mwoyo wa discernment ayawula nze kankubuulire kino nakigamba n'omwana wa Museveni nze omukwateko olukuŋŋaana lwe nze patience nze omukwateko olukuŋŋaana lwe nga zeggayaza wuliriza kati nkugamba bya mwoyo I have a discernment spirit. Todanga muno kyogera nti no Museveni akyalina favor. Wuliriza kyenkugamba wulira. Tofa ati nabayo favor.
Favor kitegezo ina katonda nudde kati bino ati olwese bya mwoyo kati gosoro kubanga munaito kimanyize nsolo tunire omuntu nentegera nti oliko mwoyo wa katonda batomuyina kati gwe ndi katonda yakusasira dda Museveni gotala bigena maaso neyinyita bitegeera Favor tekyaliwo kaze kukyalo Ronald Mayinja katono Ronald Mayinja kino kyendese eky'Obuganda waliwo omuntu ayogera n'olabanga ajejemba Ronald Mayinja tewanayita weeks 3 ati ne okujejemba si kivumo era kigambo kya Luganda okujejemba ye muntu asobola okubanga ku mache yayogedde ekintu ne wayite sawa 2 nayogera kirala kutanyolera ku kigambo kyo kwe kujejemba kakati nze ndi musajja muganda awuliriza ati kati nze nakabala nze njogera wuliriza Ronald Mayinja mu weeks nga 3 yali ku live ngali ne Abitex waba kwali ajja kuba ne simu Abitex yamukubira simu natako yekolera yes nagamba yagala kwetu yekolera namubuuza ebibuuzo nali mpuliza nga ndi soba Ronald Mayinja nagamba bannange nagamba bannange netonda era netaga okumpa chance nagisaba Bob Wine nagisaba abanup nagisaba banna Uganda weeks 3 tezinayita chovola nsaba katikira lete yebyuma tukabera omuntu nti wabayitibwa Mayinja yono omuganda gwe tumanyi oba tuli ku muntu ajejemba nga weeks dina kumala nga weeks 3 tezinayita the same person okujja konga Ronald Mayinja atugamba yagende bungereza yagenda nenjaga je twamulabanywa the same person akadde nagamba setaga nga wisi 3 zinayita ekirala kino kiddamu bannange no struggle si ya Bob Wine kalokoka second ya 3 struggle si ya Bob Wine struggle nzonda banze ne muganda wange ne wakera na unga inze eno struggle twajija mutemanyi nganda temanyi mikwano lawo no budget tudde wano nakera na uba tuba twawudde Bob Wine tetuli mu struggle ntino Bob Wine gwe tulwanirira Mayinja ku myaka gyayina kati ngali muzira akabina kabocha botukoma tugenda banga tugenda lutalo era Mayinja akola bwakadamu obulongo nga bamukuba mukubi abasinzo omukubi bana abanupu bamukubi okufaako ofika tuba mwogolozi tugenda banga tukira ku lutalo yatuka kulimba lwayamba tulina obudde butwakago tubukuwadde bakutinyusinga atwagenda mu bulango tugenda musibaka munaye nga atuka kulimba lwayamba nga abanyakole benyini besitula nga bajja nakuba lutalo akamatwagala oyita abantu bajje mulonki ya Museveni encha ekakyeka jaga omuntu yenna ali embala genda lutalo mu butamanya kwogera kwe ngeri y'okwejja ku basajja bali yadda mu kubagamba siri munda byamufuzi saagala ki naye ng'ate ekyaluma bannayuganda ti lutalo nga Bobi Wine yakaveeruweero bamutekako kibayita tribal statements bannayuganda balowooza ekati bamanyi ti gavumenti y'NRM eriwo okutta bantu ba talent bwe bakubuuza nga what is NRM is to kill people's talents kati bannayuganda baawulira obusungu ti lutalo yayogera ekigambo nga Bobi Wine yakaveeruweero bali baganda kumusiba misango ya tribalism nga balowooza nti bakozesa lutalo omwana waawa okukakanya obusungu bw'abantu baawa ne lutalo talina PRO tamanyi kwogera talina boogezi abantu bazinza emikono tebatusasula ffe abamanyi ekituufu abasobola boogerera kakati tasobola kuba simu kugamba Bajjo nakuwulidde ng'oyogera Bajjo yogera kyonna nakino abantu kubanga n'abantu bali mu byaddala kadima kabe Bobi Wine kabe kabaka wangwensamu ekitiibwa wa Buganda buli muntu yekika mukoolya kyenyi tebalina gwe batya era muli bawumba tutu mwabagamba nti Bobi Wine yatuma abantu okuvuma abantu balina obusungu obwaddala kadima nga ndi ku radio kadima kambenzi kabe kabaka wange kabaka ne weyegatta ne Bobi Wine ne Bajjo ne balutalo bonna n'abayimbi bonna ne tandika okusiroja ku bannayuganda kuba bannayuganda balaba ebintu ebiryalaali kakati obusungu bwa bannayuganda baavuma lutalo tebamuvuma nti tebamwagala bamuvuma kuba nti abadde abayimbira ennyimba zaabwe ezibakola ki bino ebintu biri mirundi ebiri saavinga katonda oba saavinga sitaani naye ng'ekintu kyembala bwe kyali kati papa wano wali ekinyusi embala amazima ga katonda muggulu bwemba nnimba nfe omuntu yenna yali embala kussa ne yali muso ya lutalo ekyo kye kyakola ki naye yakireeta bubi ate kubanga abadde nga akyogera okumala emyaka emeka abadde nga akyogera okumala emyaka 10 naye kati bano abaakiwulira engeri abayimbi bali beomuyimbi yeetaga PRO buli muyimbi yeetaga okuba ne PRO department mu brandi bwogenda mu mayimbi babana bwayi baina ababogezi tasobola kujja ku radio kuba nyimba ziddamu bawagizi bana bwayi tasobola kujja ku radio kweyogera kubanga lutalo yawulira obulumi agamba nali sigamba bana tebanvuma
naye kati yeye talagamba nali ngamba abanyankola abanchokozo gamba Museveni ati nabando batufu okuvuma lutalo ne lutalo mutufu nga example jolese luwero no leta bulungi kakati chembadde mbagamba nti sometimes abayimbi mubenga ne PR department ekyo kubimulekerawo kunenya abantu abafuma abantu nti buli muntu alina eddembe okulaba ebintu engeri gyabikola ki tosobola kunenya abawagizi ko tebamanya kyakola ki bo balooza lutalo tosobola kunenya lutalo talo statement yakoze yalimbi mwene ensonga yalimbi nze ddala omukwano gwange mpuliriza mu bulamu buno bwe tulimu nga tubonaabona ng'abaana b'abantu bazze ku ssomero tosobola gaana byabufuzi kubanga ebyobufuzi bye bitambuza Bebecool bebakubuuzanga what is politics ali motamira ku radio omutamukiriza kunyonyera ku jiro abakayenzeza ata wandayese bulungi mzee kuna mukaga kaijo wantu akuzeyo kuteyo liku radio ya bara kaijo yantu zira tulide obona sagala kwogera ku bintu ebyo mama kayenzeza obona sagala kwogera ku bintu ebyo uliriza professor wabasomesa ate ng'omujja wagamba tosobola genda wa balamu wabadde okimyeyo kati nkuwa amazima nkubulira kintu ega bachali muletedde ekinyusinga bwe kyali atagenda mu bulamu wagamba tojja kugenda wa balamu wabadde okimyeyo onyonyodde bulungi laba Bajjo onyonyodde bulungi ekyokubiri ono alina kabuza agenda kujjayo nogamba tontomeza statement Bajjo toyogedde kituufu statement yali mbi ate onabadde agala ogambe nti yali nnungi olino lyebikubuzizza nali agala ogambe nti yali nnungi kunaku y'abantu kunaku y'abantu eriwano wagamba togenda kudda wabbala mukikiba kimi wabbalayakwegayiride ki njagala kubanga tunywerere ku bigambo byaffe kijjawo kubanga yabbalamu omusayi wameri onyonyola bulungi era onyonyola omuntu anti eno music station njoka ngenda kunyonyola ati nagenda mubulamu ekirungi kivudde bulungi naye badde bagenda kutomeza oba gamba nti statement eyo yali nnungi ne Bajjo akikoze bulungi tontomeza oli mukwano gwange naye statement yali bayidawo omuntu wamukwano gwange nakola ensobi kati toli yakola nsobi zo omuntu waba mukwano gwange mugamba banga ndina otala obusungu bwayina nti era agamba banyankole abakubalala ya muti kati atalina piano tekamanyi kwogera bambi kadda mu ntondo ate botondo abantu balina naye munayenza abayimbi abanolaba katika omuwolereza simuwolereza bayireze njogera kasana kuba atankubira nze njogera mazima kasita abantu bagamba information yetu tima nawe todanga mukola tuyambe wobanga okuba oluyimba lwoyo botwaka tuze mpulogulamu lukubirenga okulanga njibaza bana abana eddakiika ziggwayo abawuliza ba Beat FM weekend eno egenza okuggwako katima twafunye mirako batuyise nga baleta abasanyuka nga baleta UB40 ne bajja bakola ekintu ne baleta Bebe ku stage nga ndi wali ndi mukunywa cocktail wange nabadde nkyanywa cocktail Bajjo n'omulaba Bajjo teyabaddewo Bebecool kye yakoze Bajjo yabadde amuse yagambye Bajjo is an idiot era lwakubanga ekinko ate kirungi kati omanyi Bebe yatuuse mu Los Angeles yavudde ali mu Los Angeles yagenza kukwata zividiyo ezo y'oluyimba kiri okubye lwa Bebe baluyita mbulundoza yagenza dukwata na bamodo ba Amerika Bajjo Bebe yatugambye Bajjo idiot yachogerera mu lusuku baluyita question never naye kamba bodi yatugambye bwati omanyono yagenda n'atugamba ono yatugamba era ne tugigoberera yatugamba woteeka Bebe n'omuwa miliyoni 2 egenda kukusala kakadde omwongeramu n'amafuta ga 10 ebyo bye byavumisiza Bajjo Bebe n'amugamba idiot era odi eyo nga we yabadde nabadde mwenti nywa kokotero nanva ne ku mutwe ne mugamba Bebe gunda naye weekend tujja Bebe era abankuteka video bwe namaze bwenti nampita nangamba kayenjagala kugamba
omanyobera nnyo ne kadingo yo Bajjo ne mubakubula dio bwa mubo nga mogera yokera ku brandi ya Bebe ne njagala ogambe kadingo yo is an idiot ne mugamba Bebe ngera tuso obubaka era ndi wano Bajjo kugamba Bebe yagambye you are an idiot mu Luzungu osikula fitina ni Bebe adenda ko Bebe ngeri je yayinyonyodemu nendabira ddala anti Bajjo is an idiot nene muga era nagambye Bebe nti nga wobyogedde ngenda bituusa olugambo abamubinnyo kyetwakoze nangamba kaye Salvador ne yagenza ate nabyondona babadde bakyangamba obubaka bwo bwa idiot ko Salvador no nyini wisdom. How do you feel when you find someone who you've been abusing and you greet him ne muga obadde kigweguni tuli mu byaluganda no bampa bubaka oleeta bintu Salvador nga agamba kati njagala kugamba kati n'abawuliza ba BTFM Bajjo Bebe yantumye mugamba you are an idiot mu Luzungu era Bajjo idiot mpozi Luzungu teki idiot omuntu asinga omusiro obutategeera nanga yangambye Bajjo era yangambye Bebe yangambye gwe kayempuliriza jangu wano twekubye kifaananyi ojjukira olunaku luno era nabitadde ku Facebook yangambye njagala ojjukira olunaku luno gamba kadingo tebakulabye bulungi ng'ofukubye ekifaananyi ekyo enkuba gy'obadde okuba mu Bebe mabega ate binkwatako nze oli munyampi nze oli ne wavuma nti ndi munyampi nze an official spokesperson wa family ya Bob Wine official kati gwe n'obyogera gwe tofaayo nze ndira kadima my assignment yange mu nkyukakyuka gwe kadima choina okumanya come 2026 waliwo omusajja MP ali mukugula abantu ku ndako ali mukugula abantu ku kansoke mmano kwa itio banange banda Uganda mwenechi ntusiza obubaka era Bajjo tandika mpado neba nebintu ngabiyogedde nnyo tosumanyira tuli wano teri bw'otowuliriza bw'otobyogerera ku BTFM enseba tebitegedde bakugambye nze mukasa Andrew tusiza obubaka banzi kaseta Bajjo mukono naye ng'oyongerako erinnya lya Bebe liri yakuyisa sijja muyita Bebe omusajja kibayita Bebecool nakibanyonjita ababadde bangobera kwandi n'abagobereza ku biiti tebakuwulidde kale ati mubende ggulu bakuwuliriza ababuza bito bamumpulira era tebalina bye bategedde omusajja gwe bayita Bebecool ayina ekizibu kimu ani Bebe oba Bebe Bebecool ziyampisa ekizibu ki Bebecool ayina ekizibu kimu kwa ikyuye nze ndi musajja mulokole na nkiddamu nkyogera kati eno message egenda bawuliza babita batampulidde nga njogera ku Bebecool wotoyogerera wano eno esenye ne Fox ya Uganda ne Fox ya Uganda tugeza nongoba ati obudde bugenda tugende Bebecool ekimumpalanya n'okumpita idiot nafayo n'enkola list nze ndi businessman ndi promoter ne mu million mu kitundu kubazi yali asaana Bebecool buli mwaka agwa taina nyimba zosola mu zigula million 2 akubye TikTok akubye zina yafunganga kusoko ulire akubye simanyi question byayimba na kinyiri sibimanyi question oba abuzani simanyi naye nkubira Bebecool esimu na ine kivulu kya kyabazinga kino nkiddamu nengamba Bebe mpayo bukadde 2 nkuteke ku poster kadima gwe mpuliza kadima ulira Bajjo lwaki bamvumye idiot Bebecool yakubira Bebe mbuna musaba milioni mbwa unamuteka muyambe muteke ku poster agnayimbire ku kyabazinga wa kadima ulira wachi Bebe yavumye Bajjo bo muteka ku poster tago abantu abalo mutwalo ngagubu katonda atali muntu ayizage na mukivulu kiri mu Bebecool tali muntu agizage na mukivulu kiri korona di mayinja tali muntu ayizage na mukivulu kiri ko bayimbi bago atenga nyimba zibayimba siza message Bebecool ayine kizibu kimu nti yekweka amazima nakubadde ntandika program ya gambit mukikamu ba mwana abagaga na ayina levels yetekako Bebecool ayagala muwane nga bwempanda Bobby Wine natamanya nti Bobby Wine mukika ky'abayimbi ye mugaga ayina kasente bwatuka ku kyalo Bebecool oyina kusima toy oyina gabula bagenyi butogo ompulya bulungi Bebecool mulimu oyina okola oyina gabula bagenyi butogo oyina kusima toy yantana oyina gulambugo ku kyalo oyina kujja no wa Bobby Wine akatogo ngo ofukamidde Bebecool alowooza tulembera ku radio nepanda Bobby Wine tibali mu same level ya syndrome eruma ba mayinja
Chembadde nkugamba. Tugende maso. Mbadde nkugamba. Sityobola. Saga lutyobola. Kadima abayimbi nagaye balina ekizibu. Balooza benkana ne Bobby Wine. Asima kisebo. Alina kusima ntaana ku mufusi ng'abafusi kubanga batugamba. According to you. According to me. Mu kika ky'abayimbi. Bebecool omulimu gwe kugabula buugi bantu kulumbe. Bobby Wine alina kujanga n'okusika kunatera okugwa. Kubanga Bobby Wine wabaziika aweereza sente atuka kutuusa bukolo. Bebe ng'olina kufumba katogo. Kati njagala obbagamba mwenna bawuliza. Listi y'omwaka ogujja Bebecool atejja kwa 7,000. Namba ne mwaka muteeka mu 7 buli mwaka simpala nabo kati Bebecool alina kuba mulina mukono olina bazadde bo bazadde basobola kama olimba zina n'aluwuliriza nga bakitaluwuliriza sinakitegeeza ki dancing mpaye ekigambo kibe kiri mu dance zina kazina muzadde wasobola mu TikTok n'awuliriza tayawula muntu ayinza kuba nti ennaku ennuma ensene enyiga naye neegumya ekikomando nezina limba lwa kamiliyoni kati Bebecool alina ekizibu alowooza yenkana kamiliyoni alowooza yenkana Bobby Wine n'atamanya nti kamiliyoni ne Bobby Wine bamuleka mayiro 405 tebali bayimba meseji Bebecool alina ekizibu kakati ne bwana akola video n'azikwatira ku mwezi nga talina content ayampuliza ne bwana akola video mu Los Angeles opulira oyo Bebecool tasobola kuddamu kola hit Bebecool abere mu kufumba bijanjalo bye Bebecool ogamba abere mu kufumba bijanjalo abere mu kusobola ku bantu bino bya music yandibadde azosonyiza tolaba nti kyewakola novayo noteeka big size ng'ennya bw'oliwulira tolaba nti wali omutyo natwala Bebecool emukono kati kakule Bebecool ati namuwa sente ezo kaye sirika nagenda nenkola ekivule mukono ku Colin Hotel ndayira amazima ga Katonda kaye soko sirika nawe mu Katonda mugulu ekivulu kyasa namuwa miliyoni 4 nabuuka hoteli ne Colin Hotel kyamanja miliyoni wali mwaka ki myaka 3 emabega twali mu covid myaka ng'etaano emabega buza bebe mu Katonda mugulu nasula mu hoteli y'abasajja Bebecool najja ne saundi nefa ye n'afana abantu babulanga sikubulanga mbivu Bebecool akola mu Uganda mu bifo bibiri kati njogeranga professor emukolo yalina fan base yagwa kati yasigaza ambala nembala tebakyamulaba twagala naye Masaka wulira tokwata simu twagala naye Masaka wuliriza twagala ne Bebecool e Masaka Bebecool yavuwaza Big Zone ow'Masaka Bebecool Big Zone yamuteka miliyoni 2 soko sirike Big Zone yakwata miliyoni 2 nazo kaya siriko utabula Bebecool yakwata Big Zone ow'Masaka yakwata miliyoni 2 nze nasoma omulimu netugende lya twafuna omulemo omuno ekitundu twagende Masaka so twagerabira nero oyo yajja ne Bebecool nadduke Masaka netugende mbala twafuna ku magoba abantu 12 nga tizimana covering expenses kati wevaide mu miliyoni mu kitundu njimuwese experience Bebecool azenga ansala Bebecool asala ya inokusasura Bebecool ataina njawulo na bachayi wanjaye Bebecool you always be an upcoming artist always ekibuze ki Bajjo lwaki Bobby Wine mukulu mu kika ndabawo fitina eriwo between you sina fitina na Bebecool muyambi obuto bwange bonna namuwako diru ya milioni nkaga Power Horse nemuwako diru ya guru nemuwako sente za dali yali ampadde chokoleko kundeka bivulu akwe bivulu Bebecool okuwa ekifula ayinokuwerako sente ayinokuwerako drive n'ebipande n'ekifo Katonda ayinokuwera kiko Bebecool okuwa ekivulu ayina okuteekako drive n'akuwerako ne miliyoni 10 ekireke omuntu asindika ekigaali oba atunda ebikajjo bye asinga ekivulu kya Bebecool omuntu asinga 5 olunaku asinga ekivulu kya Bebecool bona agendanga ovuma bwoti abayimbi muvumye eki onaddamu kutimbaani Bebecool bw'alikola erinnya ndyetonda Bebecool bw'alikola erinnya ndyetonda mu bayimbi besagala kunyimbira paka kufa kwange Bebecool ne ku mulambo gwange tajjanga kubanga talina mugaso talina mugaso Bebecool wosebo gwe mukulu Bebecool abalikola ki talina mugaso nata kyenjogera kituufu kubanga Bebecool talina magezi ndoza mulabi olutalo lw'amaanyi makulu ntuusiza omuntu akuwa ekivulu ng'akuwadde bizibu waliwo omuntu akuwa ekivulu nga yakuwadde entaana Bebecool akuwa ekivulu kyabanga akusindisa emagomba omusajja agamba atya nti nno ekivulu kya Bebe bwamutegeka mu Bebe alina okuwerako sente z'ebipande eza drive ngomanya ekisukati omuntu asindika ekigaali ng'afisa singiza bitanda asinga ekivulu kya Bebecool
tufudde Bebecool kadima tukyali balamu kweli